Lwaki obulumi n'okubonaabona bitufuula abasinga? Kyekibuuzo olunaku lwa leero. Gye baliko omwagalwa wange, bw'oba wayita mu bulumi n'osigala ng'oyimiridde, n'osigala ng'ossa, n'osigala ng'olaga abalala omukwano, toli mugumu kyokka, oli wa njawulo. Olunaku lwa leero njagala okukubuulira lwaki okubonaabona n'obulumi tebitufuula banafu. Okubonaabona n'obulumi bitufuula b'amaanyi, bitufuula omuntu ow'enjawulo ennyo era atasangikasangika. It awakens the real you. Obubaka bwa leero bukulu bugamba nti twogere amazima. Let's speak the truth. Nsanyusa nnyo okuba naawe nate ku podcast yaffe ey'omumbejja w'Emitimaz Voice. Webale kutwagala, webale kutulaba, akensuso, webale kusubscribinga ku channel yaffe eno n'okukoona akadaako ka notification bell. Oh my, that is beautiful. God bless you. Eyakatweyungako munnaffe era dde tusanyusa okukulabako omwagalwa. Webale kutweyungako naawe. Nsaba osooka osubscribinge, onyiga akadaako, omuzungu kayita notification bell, ate tweyongereyo. Okikoze? Osubscribinze? Okoonye mu kadaako ka notification bell? Okay, that is good. Nsaba nkuzzeeyo ku bubaka bwaffe obw'olunaku lwa leero obundeese obugamba nti twogere amazima. Okubonaabona kuzito, si kyekintu omuntu yenna kye yali agadde okumutuukako. Okubonaabona kuno kukyusa obulamu bwaffe, kukyusa pulaani zaffe, kugezesa n'okukkiriza kwaffe. Naye era okubonaabona kwe kumu kuno kulina ekintu eky'amaanyi ennyo kwe kikola okutuyamba okuzuula ekituufu ekiri munda mu ffe, oba oli awo kye tubadde tetunnazuula. Abantu abakyasinze okuba ab'ekissa mu nsi muno be tulisisinkana baabonaabona nnyo. Emitima egikyasinze okuba emigumu olunaku lwa leero gye gy'abo abaali bakaabyeko mu kasirise, those that cried in silence. Ate emyoyo egikyasinze okuba egy'eddembe gye gyabeerako mu muyaga. Kati ekibuuzo kiri nti lwaki? Ekisookera ddala, okubonaabona kuno kuzibula amaaso gaffe, kukkakkanya emitima gyaffe, munda muli n'owulira ng'otoowolokose. Ekyokubiri, okubonaabona kuno kutuyigiriza okuba abawulize, kutuyigiriza okutegeera, n'obeera very understanding. Ekyokusatu, okubonaabona kuno kutufuula omuntu owa ddala, oyo omuntu ow'amazima era omwetegefu era ow'ekisa. Okubonaabona kuno kutuyamba okukula ng'abantu ne tutuuka ne mu bifo gye tutaalituuse singa obulamu bwaffe bwali bwangu nnyo ng'abaliisa ebijanjaalo empiso. Obulumi bwe twayitamu tebwatutta, bwatukuza bukuza, bwatuteeka ewala, bwatufuula abantu ab'amagezi ennyo. Obulumi mwe twayita bwatufuula eddoboozi abantu abalala lye basobola okwesiga, kubanga twayita mu mbeera abangi gye batya. Ekyo nno kye kitufuula abantu ab'enjawulo. Si gwe wasalawo okubonaabona, naye wasalawo okuyita mu kubonaabona n'ofuuka omuntu ow'enjawulo gw'oli olunaku lwa leero. Wasalawo ebiwundu bye walina obifuula amagezi. Wasalawo okugonda newankubadde obulamu bwali bukaluba nnyo mu kiseera ekyo. Wasalawo okusonyiwa n'okukkiriza nate. Era ekyo kikufuula omuntu ow'enjawulo gwandaba. Kikufuula oyo omuntu asinga. Okubonaabona kuno kwandibanga si kulungi, naye ekyo kye kutondawo munda mu ffe
mwattu ate kyo kirungi. Ojjudde amaanyi n'obugonvu, ojjudde amazima n'ekisa munda mu ggwe, obulamu obutambuliramu n'okunoonyereza, kubanga walaba ebintu ebisinga bangi bye batayinza kutegeera na guno gwaka. N'olwekyo toswala olw'enkovu zo. Enkovu zo bukakafu nti wayitako mu muliro n'ovaayo nga zaabu, n'ovaayo ng'otemagana, n'ovaayo ng'oyakaayakana. Ye oli wanjawulo, si lwakuba nti obulamu bubadde bwangu nnyo gy'oli, naye lwakuba walemerako n'ogaana okufuuka omukambwe. Walondawo omukwano mu kifo ky'okulondawo obukyayi, walondawo okuwona mu kifo ky'okulondawo obulumi, era n'olondawo emirembe mu kifo ky'okulondawo okweraliikirira. And that makes you one of a kind. Oli wanjawulo, gye nvuddewo tomuyisaamu maaso. You are exceptional. Nsigadde nze eddoboozi ennyinyogera Matugo, omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and earth advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Munnange njagala okukujjukiza nti Omumbejja Spectral Palace and Furniture be batuteekamu ensimbi for all the decor, interior decor. Oyagala bimuli bya mu nnyumba, oyagala cushions nga zino, oyagala cushions ez'entebe kw'otuula n'owulira ng'oggumidde, entebe z'olina ewaka zaaseesetuka emitto, oyagala curtains, oyagala curtain nets, oyagala ebimuli bya nakyo, ebyo eby'oku shade, oyagala eby'omu nju, oyagala ebya artificial, eby'oku mmeeza ebitono n'eby'omu nnyumba ebinene. Bannange, oyagala ntebe kuva Bungereza, oyagala furniture kuva Bungereza, kiki ky'oyagala okuva e Bungereza? Omumbejja Spectral Palace and Furniture byonna tubikutuusaako wano mu Uganda mu nnaku 14 zokka. Kale mukwano, twekwate, mpozzi n'ekirala okumpagira n'okulaga omukwano gwo gye ndi. Nkusaba kimu kyokka kyokka ti subscribe to this YouTube channel, ate tokoma kusubscribinga n'akadaako kakooneko. Bw'omala okakoonako, teekawo obubaka bwo okusinziira ku bubaka bwe nkuwadde, butya obukuleetedde okuba ng'owulira. Mpozzi n'ekirala osharinga linki ya vidiyo eno eri omuntu yenna yenna akuli okumpi, yandiba nga naye yeetaaga okuwulira ku bubaka nga buno naawe bw'owulidde olunaku lwa leero ne bukuleetera empulira oba oli awo ey'enjawulo mu gy'obadde oludde okufuna. Thank you so much.